Ebimu ku bigendererwa by'omukulu w'ekika kyonna kwe kugatta abazzukulu okukomyawo obumu gye bali ssaako n'okubawabula ku bikwata ku buwangwa n'ennono okusobola okubitegekera obulungi. Kati olwaleero omutaka Lwomwa Daniel Bossa jjajja w'ekika ky'Endiga asisinkanye bazzukulu be ku ssetteeserezo w'ekika kino e Mengo n'ekigendererwa eky'okwongera okubalambika bye batunuulidde okukola omwaka guno omujja nga Katikkiro w'ekika kino Elia Lwasibuuza abo bw'annyonnyola. Omulamwa kwe tugenda okutambulira omwaka guno enkulaakulana omuli ebyokuteekawo ebyokuzimba ebyokusomesa n'okulaba nti abazzukulu tubasakira ate nabo basakira ekika okusobola okitwala wala. Abakulu b'amasiga, emituba, omukiise w'olulimi Oluganda mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Robert Nviiri n'omuweereza w'Obwakabaka Simon Senkai ssaako n'abazzukulu abangi beetabye mu nsisinkano eno era ng'essira basinze kuliteeka ku kutumbula ennono n'obuwangwa. Mu nnono za Buganda omwana tasikira kitaawe kubanga singa wabeerawo nnamwandu asigadde kitegeeza nti omwana afuuse bba wa nnyina, ekintu ekitali kituufu. Mu nnono zaffe omuzzukulu yazza obukulu era yasikira kitaawe. Bwe baba tebalonze mu baganda b'omugenzi balonda mu bazzukulu b'omugenzi. Lwaki? Anti omuzzukulu mu maaso ga jjajjaawo omukyala aba mwami. Simon Senkai mu kwogerako gye bali asekeredde abazzukulu bonna abatayagala kukiika mu bika byabwe kyagamba nti kibakuumidde emabega. Enkiiko zino zongera okusembeza ekikkiro oba ensonga z'ekika eri abantu okutegeera nti mu kika tebaayo bintu abantu abasinga obungi bye balowooza, ebeera y'okutegeera ky'oli oba kyendi ekinfuula ekyo sobole okutambula nga ndi muntu ajjudde kubanga ntegeera kyendi. Omuntu yenna atamanyi kyali mu nsi talina kyasobola kutuukako. Bw'abadde ayogerako gye bali, omutaka Lwomwa Daniel Bossa ayanjulidde bazzukulu be olukiiko olupya lwe yalonda lwagenda okukola nalwo omuli Katikkiro w'ekika kino omujja Elia Lwasibuuza abo n'abalala era nga bano abasabye okukola obutaweera okulaba nga basitula ekika kino. Ekika tekiyinza kubeerawo nga tekirina bantu bakozi era nebaza nnyo Katikkiro ssebo omupya kyemmanyi ojja ku ofiisi ojja kugikozesa bulungi ne Katikkiro w'okubiri okolere ddala bulungi ekika kikole ki. Omutaka Lwomwa era asabye bazzukulu be okufaayo okukola ebiraamo kimalewo obumulumulu wakati w'ab'eŋŋanda. Kwogera ani anaakusikira, Abaganda twagala nnyo okumanya ani anaakusikira. N'ebirala eby'obugagga byo obugabya otya obadde oyagala bagabye batya. N'olwekyo n'ebirala bingi nnyo mubimanyi naye nze kye mbakubiriza okole ebiraamo. Wano Katikkiro w'ekika ky'Endiga Elia Lwasibuuza abo wasabidde abazzukulu bonna okukolera awamu okusobola okukulaakulanya ekika ky'Endiga. Tuyina enteekateeka y'okukulaakulanya wano nga tugenda kuteekawo ebizimbe ekika mu kisobola okusolooza ssente ate era nga wetupulaninga n'okukola ekkaddiyizo ku butaka bwaffe embaale. Nga bwe bagamba nti atamanyi gy'ava tamanya gy'agenda, omutaka Lwomwa ajjukizza bazzukulu be obutatabiikiriza bya ddiini na nnono basobole okwekuumira mu kumanya. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina.